Lunaku z'omwezi 8 January omwaka guno jaweze emyaka 5 bukyanga Brigadier James Makumbi avambula mu bwensi eno. Ate era nga February w'omwaka guno olwo jaweze emyaka 28 okuva ku lunaku lwe yawambibwa abayeekera. Abaali bakulembeddwa yali munnamagye wa UPDF era nga y'omu ku baaleeta gavumenti eno mu buyinza. Major Herbert Kikomeko Ssendyabane Itongwa. Mu 1995 omugenzi Dr. James Makumbi yali minisita wa byabulamu mu gavumenti ya musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni. Era ng'ono yakola bingi naye ng'ekisinga omujjukirwako lwe lunaku lwe yawambibwa. Era bwe yali ayogerako ne munnamawulire wa Daily Monitor Henry Lubega. Dr. yategeeza nti ku lunaku lwe baamuwamba yali asabiddwa Dr. Margaret Nakafeero Mugerwa mukwano gwe okugenda amukeberereko kitaawe yali omulwadde mu kitundu eky'Emagere ku luguudo lw'Egayaza. Dr. Makumbi yali yasisinkanako taata wa mukwano gwe Nakafeero emabegako bwe yamusisinkana nga mulwadde mu ddwaliro ery'e Mulago. Dr. Makumbi bwe yali ng'akyakolerayo. Ssaawa zaali 3 ez'olweggulo ng'amaze okukebera ku taata wa mukwano gwe era bw'atyo mukwano gwe Dr. Mugerwa n'amusaba amutwala amusuuleko mu maka ge agasangibwa ng'onaatera okutuuka Egayaza nga wakava Kasangati. Era ne Dr. teyali mubi era bw'atyo n'atwalako Nakafeero Mugerwa eyali ne Stephen Kayiwa ng'ono mwana wa muganda we era nga Kayiwa yali asomera ku ssettendekero Makerere. Ono yategeeza nti bwe baatuuka Kasangati yalingira omusajja yali akutala pijji nga gibatunuzzaamu. Era yagamba yali talina kyakkola okujjako okuyimirira era olwayimirira abasajja ne bafubutuka mu nsiko ne bajja ku mmotoka. Ono agamba nti yali teyatambudde na bodyguard we mukadde ako kuba yali akimanyi nti gy'alaga tewali buzibu bwonna. Dokita yategeeza nti abasajja bano abafubutuka mu nsiko bajja ku mmotoka ne babategeeza bagifulume. Wabula ng'ajjukira bulungi nnyo yawulira eddoboozi lya musajja mukulu Itongwe yali awo ku mabbali ng'aleekaana ng'abuuza abasajja be oba y'oyo gwe bakutte. Wabula abasajja baamuddamu nti nedda ono minisita wa byabulamu era Itongwa n'abategeeza nti tewali buzibu mumuleete. Dokita yategeeza nti baabatambuza ne bayingira ensiko era nga ku ssaawa ez'essatu ze baatandika okutambulirako baatuuka gye balaga mu ssaawa nga ziri 9 obudde obw'ekiro. Ono agamba nti we baatuukira erabika nti yali nkambi y'abakulu bano wabula nga yali ajjukira nti we baali batambula yawuliranga emmotoka ezitambula kyokka we baasukka eka Abanyolo ono teyaddamu kutegeera gye balaga. Era nga we baatuuka mu nkambi eyo baabategeeza batuule wansi ekintu kye baakola era ng'obudde bwatuuka kusaasaana nga bano batudde. Olunaku olwaddako bano nga bawambiddwa abayeekera baaleeta munnamawulire era yabategeeza nti naye yali awambiddwa buwambibwa era n'abakuba ebifaananyi. Era ng'okusinziira ku Dr. Makumbi ekyasinga okumunyiiza ku makya ku lunaku olwo kwe kubeera nti abasajja abayeekera bano baali balina ziwookutoki ate era ne bazitwala mu katawuni akaali kaliraanyeewo okubeera nga bazikyajinga. Era ng'ateebereza nti wookutoki zino baali baazibba ku basirikale. Ono yategeeza baakozesanga wookutoki zino okutegeera abasirikale engeri gye baatambulangamu nga bagezaako okwagala okununula bano abaali bawambiddwa. Era poliisi ekifo kye yategeezanga bwe bagenda okubeera nga baaza olwo bano nga babajjawo nga beeyongerayo. Era nga abakwata mmundu bano baali bakolagana bulungi ne bannakyalo nga babawa ebyokulya nga babifumba bwe babireeta mu nkambi. Dr. Makumbi yategeeza nti olunaku olwasooka nga bawambiddwa Itongwa ono yasisinkananga omu ku omu ku be baali bawambye era nga yasooka kusisinkana Dr. Makumbi. Dr. Makumbi agamba Itongwa ono yali amumanyi okuviira ddala mu lutalo lwa NRA nga bakyali mu nsiko. Era Dr. Makumbi yategeeza nti Itongwa yamutegeeza nti akimanyi bulungi nnyo nti Dr. Makumbi akolera gavumenti era ng'okolera gavumenti ate nga Itongwa gavumenti agitwala nga mulabe we kiba kitegeeza nti ne Dokita ono mulabe we. Yamutegeeza nti okumutta kuba tebalina we batereka basibe n'okubeegattako alondeko kimu. Wabula Dr. Makumbi yategeeza nti tebaabatulugunyaako n'omulundi n'ogumu wabula okuggyako engeri gye babasika mu mmotoka ssaako n'okubatambuza ebbanga eppanvu ekiro bye byabakosa. Era ng'ono agamba nti weewaawo baalinga mu kutya nga tebamanyi kiddako kuba omuntu akozesa ebiragalalagala akadde konna tomanya waaviira mu mbeera n'akutirimbula. Era nga Dokita yategeeza nti waliwo n'abalala be baalabako abaali bawambiddwa nga bano baali bawerera ddala 2 era nga baakubwa ebyasi nga balaba. Olunaku olwali olwokubiri nga bano bawambe Dokita agamba nti ennyonyi y'amagye yatandikanga okuyita waggulu w'ekibira gye baali. Era Itongwa olwagiwulira ye n'adduka basigadde n'abalekawo wabula ng'asuula teyagenda wala nnyo era nga lwe lwali olunaku lwe yasembayo okulaba ku Itongwa.
Ono agamba nti basigala n'abasajja ba Itongwa era nga bano be basitulanga emigugu ssaako n'ebirala bye bakozesa nga bagenda mu kampu endala. Dokita yategeeza nti waliwo we baatwalibwa nga yeeraga nti nkambi mpya. Wabula agamba nti we baatuuka wano helikopita yayongerera ddala okusemberako wansi era ng'agamba nti we yategeerera nti Itongwa teyabali wala, omu ku basajja be yadduka n'agenda amubuuza kiki babeera bakolera abakwate. Ku makya g'olunaku olwokusatu nga bano bawambe, essaawa zaali zigenda kuwera 10 ez'okumakya, bano baabategeeza basituke batambule era nga baatambulira ddala kumpi essaawa nnamba era nga balina we baatuuka ne basanga emmotoka ekika kya Land Rover eyali ebalinze era nga babavugako kumpi eddakiika 15 ne batuuka awaali ekitobazi ne babategeeza okugivaamu. Dokita yategeeza nti okuva abakwata mmundu bano we baabasuula baali balengerako Kawanda Research Station era nga bano baali bava ku ludda olw'ebbombo. Ono agamba batya okutambulira mu kkubo eddene ne basalawo okukwata obukubo obutonotono nga batya nti oba oliawo abakwata mmundu bayinza okwekyusa ne bajja ne baddamu ne babakwata. Era ng'essaawa zaagenda okuwera 11 ez'okumakya ne babaako omusajja gwe basisinkana ne bamusaba balagirire ewa ssentebe w'ekyalo. Dr. Makumbi yategeeza nti eky'omukisa omulungi bagenda okutuuka ewa ssentebe w'ekyalo nga beemanyi era baayingira mu nnyumba ye ne bamusaba ategeeze poliisi eri okumpi era nga poliisi yali okumpi mukadde ako ye yeekawempe. Poliisi yatuuka mu maka ga ssentebe ono ku ssaawa zaali 12:15 ez'okumakya ne babajjawo ne babatwala ku poliisi era nga we baatuukayo poliisi neetegeeza Prime Minister ng'ebiseera ebyo ye yali Mr. Kintu Musoke era ono naye yajja ku poliisi eyeekawempe okubasisinkana era ng'ono olwajja Dr. Makumbi n'amusaba aleke Dr. Mugerwa ssaako n'omwana wa muganda we gwe yali naye bagende. Obula ate ye Prime Minister Kintu Musoke n'agenda ne Dr. Makumbi ewuwe era nga bwe baatuuka mu maka ga Prime Minister, Dr. Makumbi ne yeeyiwako otuzzi twe yali amaze ennaku 3 nga takubako kya mulubaale era ono yamweyazikako n'essaati gye yayambala. Wayita akaseera katono nnyo ne Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Crispus Kiyonga naye n'atuuka. Dr. Kiyonga olwatuuka, Dr. Makumbi n'atandika okulumuviira ku ntono engeri gye baakwatiddwamu n'engeri gye baayisibwamu. Dr. Makumbi obulamu bwe bwonna yategeeza nti ennaku ez'essatu ze baali bamaze nga bakwatiddwa ze zikyasinze omubeerera okubeereza obunkenke bulamu bwe bwonna era nga yategeeza nti ekyasinga okumunyiiza kwe kubeera nti bannamawulire bangi nnyo baatandika okwogera ku kuwambibwa kwe ng'okulinga nti kwali kwa kusaaga oluusi abalala nga boogera ennaku ezitali ntuufu. Dr. James Makumbi yaweerezaako mu biti eby'enjawulo mu gavumenti ya NRM era nga yaliko minisita w'ebyobulamu, yaliko omubaka wa paalamenti era nga mukadde we yafiira ye yali akulira ebyenzijanjaba mu UPDF. James Makumbi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Septemba 1942 n'afa ng'ennaku z'omwezi 8 January 2018 era ng'ono yaweerezaako mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago mu Kampala nga tannaba kufuuka minisita wa byabulamu. Yali mubaka wa paalamenti ng'akiikirira abantu ba Bbaale paka mu 2001 okuva mu 1995 paka 2001 lwe yawangulwa Sulaiman Madada. Brigadier James Makumbi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 Septemba 1942 n'afa ng'ennaku z'omwezi 8 January 2018. Ono yaweerezaako mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago mu Kampala nga tannaba kufuuka minisita wa byabulamu era ng'ono yali mubaka wa paalamenti ng'akiikirira abantu ba Bbaale paka mu 2001 bwe yawangulwa Sulaiman Madada era ng'ono yalondebwako okubeera ng'akiikirira UPDF mu paalamenti. Mu kaseera ng'ono akyali minisita yakola ebintu bingi omwali n'okuzimba amalwaliro n'okugyawo ebyali byogerwa nti morphine tasaanidde kukozesebwa abantu balina kansa ssaako n'abaali balina obulumi ebiseera ebyo nga balina akawuka ka mukenenya kyokka ng'eddagala lya ARVs lya buseere nnyo abantu tebasobola kulyetuusaako. Ono yalwana nnyo era n'aggyawo obukwakkulizo bwonna obwali buteereddwa ku morphine era morphine n'akkirizibwa okubeera ng'akozesebwa era n'asalwa n'ebbeeyi ng'eyali aggula obuwana naye atuuka ne ku 4,000 era ng'okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyategeezanga nti ku 10 abantu 6 baafanga obulwadde buno obwa kansa obula baafanga lwa bulumi nga tebasobola kwetuusaako morphine ono okusobola okukakkanya obulumi obwo. Era ng'ono ekitiibwa ky'obwa brigadier yakijja mu kubeera nti yayamba nnyo abakwata mmundu nga bali mu nsiko okubeera nga basobola okufuna eddagala ssaako n'ebyetaagisibwa okuva mu ddwaliro ery'e Mulago era ng'ono yaliko n'omuwabuzi wa pulezidenti mu nsonga z'ebyobulamu.